Christopher Okello nyuma omutuzi w'ekyenja nakawa mu Katumba zone aleeteddwa mu kkooti Makindye ku ssaawa 10 ez'olweggulo mu bukumi bw'amaanyi oluvannyuma lw'okumukeza mu kkooti emukola extrajudicial statement nga kyategerekese nga bweyeganya okukola obutemu buno onasimbidwa amaaso g'omulamuzi erisookerwako ayidda Nanjala n'amusomera emisango ena amusomedde emisango egy'okutta abaana bana aba Ggaba Childhood Development Center. I know English only, madam. Can you use English? Yes, please. Are you comfortable with English? Yes, madam, I am. You are charged with 4 counts, coded offences. Number 1, murder, contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. Have you understood the count? Yes, madam, I have understood. Oludda olw'ebimpama lugamba nti Okello nga bbiri omwezi guno mu bukambwe bw'ekitali yasanjaga abaana bana ng'akozesa ebiso. Abadde ne penalty 4 za black era emu bagimusuuzizza. Embeera yaviirako poliisi n'amajja okufulumya amasasi amangi ng'emutaase ku bantu abali beesomye okumumiza omuko omuso. Abaana byatakulekete ku Gideon Keisha Genorth Otem Seruyang Inatiase Nodekereyane oludda olwabi nga lukulemedwa mu Jonathan Mwaganya ne anikiza bategeza okunoonyeza ku musawo guno bwe kwabadde ne basaba omulamuzi ab'olunaku lw'okutandika okulirirako omusango. Inquiries almost done. We seek your indulgence of the matter mentioned more. Omulamuzi ategeeza Okello nga balina eddembe okufuna amuwolereza wabula nga tebamukkiriza kuba kutikyanyika ku misango egimusomeddwa ensonga ligiwulira kkooti nkulu yokka. Amugambye nti wadde embina okusaba okwemirira mu kkooti enkulu kubanga yalina olukusa yokka okuwulira emisango egimuvunaanibwa kubanga gyanogomola batunamusindikira luzira okutuusa olunaku olw'enkya. And I'm fixing the same formation tomorrow, the 8th at 2 p.m. Obala wadde okatemba kkooti bwewedde Okello nga alina okutwala mu kaduukulu aw'okupima Basibe kyokka nabo ne bagana era ne balemesa abamakomera okumubagattamu n'ateeka mu kaduukulu ak'enjawulo. Mu kusooka omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ng'asinzira mu kutunulamu olw'otuziddwa ennaggulu agumizza bannayuganda yeebuuza ebibuuzo obanga omutwe gwa Okello gwali kukola bulungi okutta abaana bato n'ategeeza nti poliisi yakuyambisa bakugumukwate akawerebwa omutwe amazima gaveeyo. Omutwe gwe bwe guba si mulamu abasawo bajja tubuulira naye at the moment tumanyi nti yeyatta abaana abo tujja kumutwala mu kkooti bw'oba yabikola tabitegedde omutwe nga si mulamu ebyo byonna tujja kubitegeerera mu kkooti. Wabula Kituma ategeeza nti poliisi tenazuula obanga waliwo omuntu eyatuma Okello okutta abaana bato kyokka n'aweera nti oba nakizuula nga waliwo eyamutuma ajja okukwatibwa avunaanibwe. At the moment tetunaba kufunayo obujulizi bulaga nti waliwo omuntu omulala yenna eyali yenyigidde mu butemu buno era ne tumala tufuna information eyo of course tuba tuyina okumusimba mu mbuga z'amateeka naye ne tumugatta n'Okello. Olunaku olw'eggulu awadde okusaba emirembe gy'abaana bano era akulira obuweereza bwa gavumenti ekyakye abatwala ekifo ekyo Pastor Peter Kasirivu yategeeza nti ekifo kino kyatandikibwa n'ekikindu ekyokulabirira abaana abatalina mwasirizi era nga abaana basukka mu 1000 ebakayita mu nteekateeka eno. Abaana bano betulabirira bali okuva ku mwaka gwe tuyita 0 okutuuka ku mwaka ogwokusatu. Si nasale sukulu si ssomero naye wetulabirira abaana ne tubayamba nga bamaama bagenze mu katale okwenoonyeza ekyokulya.